naye bwe twatuse mu kkomera twakizudde nti ate gye batutadde twali tulinayo ebyokukola bingi nnyo era omuntu bali twagala kuvaayo twali twagala tusigaleyo paka kuba ebyokukola bibadde bikyaliyo bingi nnyo nnyo nnyini ddala kuba abaana be baasibirayo batalina musango bangi nnyo bali eyo bavundira eyo bali mu mbeera embi ddala kuba emmere yaayo mbi nnyo akawunga kabi ebijanjalo bibi ate bibaliisa abaana bali mu mbeera nzibu nnyo tebabatwalangako mu kkooti bali eyo kumala emyaka ena bangi nnyo bali eyo naye tubasuubiza okuba nga tugenda baberera okuba kati ffe tuvuddeyo nga tulina amaanyi ag'enjawulo nga bawongedde kutwongera kibuli na kutwongera maanyi okulaba nga tetuddamu kubanga tutya amakomera kubanga tusangayo bannaffe bangi nnyo batwaniriza bwaniriza era ffe kitugenda okuddako okukola kulwanira bannaffe bafulume n'okulwanira Uganda yattu okulaba nga tuva mu busibe buno kuba neno gye tuzze era tukyali mu busibe wadde tuvudde mu kkomera liri eri eryaluzira naye neno tukyali mu busibe okulaba nga tulwanira eggwanga lyaffe twagala okwebaza abavubuka bonna gye bali omulimu gwe bakoze tubaleseyo bannaffe nga bakyali eyo naye tumanyi nabo tugenda kubalwanira okulaba nga bafuluma naye ate era twagala okwebaza ekibiina kyaffe kya NUP okubanga kimidde naffe twagala okwebaza balooya baffe bonna kuba badde bangi nnyo abayimidde naffe bakulembeze bannaffe bonna. Your Worship, under that article, the accused person is presumed innocent until he has pleaded guilty, or at least until he has been proven guilty. And under that principle, Your Worship, this court can grant him bail because granting him bail does not abate the charges against him. Thirdly, Your Worship, the accused person has got a fixed place of abode. He's got a fixed place of abode. And not to dwell so much on that, Your Worship, the documents have already been submitted by my land colleague, Luimbas. Also, Your Worship, the offense with which the accused person is charged with is bailable by this honorable court. So we pray that the bail be granted. Your Worship, also, lastly but not least, the accused person standing before you is not a previous offender or a convict.